Tubaniriza mwenna gye musinziira okubanga mutulaba, mwebale okubanga mutugoberera, mwebale otwagala, abasubscribing n'abasharinga, mwebale. Leero tutudde tuwerako kuba n'ensonga ziwerako ate za muzinzi nnyo. So mbanirizaako mwenna gye muwangalira, mwebale okubanga mutulaba. Banaffe abali e Luxembourg, mwebale okubanga gye muli, bannayuganda bawangalira eyo. Ne mu nsi endala mwebale okubanga gye muli. Olwaleero tuzze kwogera ku nsonga ya Bobi Wine ne Kenzo esinza okukwata akati. Omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yakomawo akuva e UK n'amaliza n'ekivulu kya Saha press conference n'etuula ekavule wali. Bye yayogera byali bingi. Mwe yawunzikirira ng'alangidde abayimbi okwezibika biliyoni za Uganda 3 n'abagamba nti baalidde eddwaliro ly'ekiruddu ddamba. Sente zino Eddie Kenzo yamwanukudde, yamugambye sente zino ze tufunye support. Yatandika nga agamba ayagala copyright, yawunzisa agamba tufunye support. Ekyo bw'okiteeka ebbali yamugambye tamanyi kunoonyereza, bwino tamuba naye. Ekyokusatu yagambye mwami Bobi Wine abawa accountability ya sente government zeewa Nuupu mbu biliyoni 3. Nenjagala mbuuze Kenzo, lisiti wagirabako? Walaba ku account? Tuba bakwogera nga twagala nnyo facts and figures, which is okay. Ekibuuzo kiri kimu. Okubagana empawa wakati wa Bobi Wine ne Eddie Kenzo zivaawa? Ekyokubiri, lwaki twandirabye okusika omuguwa ku kintu ekiri mu ssemateeka ekyatandikibwawo Federation eya Kenzo nti bo batunulidde copyright? Baba batunulidde copyright, ate agenda obbawa copyright. Kino ekibuuzo mbeera nkibuuza. Agenda obbawa copyright n'abateeka mu budget y'obbawa sente. Kati sente zigoba ku copyright, sente zibayambako nga tebanafuna copyright. Ebibuuzo byonna bisigala biri mu bbanga. Abakulu bendi nabo wano buli omu alina endowooza ye nga bw'alabamu ebintu era nga bw'agenda okubanga akubaganya ebirowoozo. Tugenda kuva ku side eno tudde side eno, abakulu nga bwe batumenyera batubuulire ensonga nga bwe baziraba bo bwe balowooza obutuufu bwazo. Awo nno we nalabidde mutima gwange ne neebuuza, Eddie Kenzo ono baamuwa diiru ey'okulwanyisa, ey'okuzibikira abayimbi banne ng'erabika emulemeredde. Lwaki? Kenzo tavaayo mangu, naye akagambo ka first and foremost kasita okawulira manya zze kukambuwala. First and foremost ye bw'akyogera first and foremost naye nga kifu nnyo. First and foremost omukulu ye bulira okiwulira akijjeeyo manyawo ebintu biba bikaayi, awo tosuubirawo kalungi. Yasabudde to an extent nti namwewunyizaako kimu, ekigambo kyayogera simanyi lwaki tebakimunnyonnyola. Tisiri munnabyabufuzi era saagala politics, kyokka ate nga byali mukola biri under politics. Ekyo kiteeke ebbali. Yagambye mwami Kyagulanyi Ssentamu ajja atule nabo bamubuulire ebituufu ebiri mu Federation, sente ezazze ne kye zigenda okukola. Nze mwamunyina endowooza ti sente Kenzo ze yajjeeyo kituufu abayimbi badde beetaaga okukafuna akasente ako. Naye ekizibu bwe kiva, sente ezo zivuddeyo zituukidde waani era ani azifunye? Zituukidde ku muntu omutuufu ekisooka. Ekyokubiri, omuntu azifunye yabadde menti okuzifuna mu process entuufu oba bibaddemu merit? Kati ebyo n'ebibuuzo birekawo awo. Abakulu bendi nabo wano buli omu alina endowooza ye ku mwami Edirisa Musuuza ne Kyagulanyi Ssentamu Robert. Era nzikiriza tutandike ne Franka Francis ono kuba muyimbi. Bendi nabo wano bonna bannabitone. Kati nga bannabitone kabawaŋŋana amagezi nga bagabuulira Eddie Kenzo ba Bobi Wine. Tumaye bandivaawo nga babuulidde Bobi Wine nti ekituufu biliyoni 3 tuzaaga yazigenda tuyamba bweziti. Oba ekituufu Kenzo totuwudiisa bakuwa diiru. Tutandise ne Franka. Babuuzizaako mwenna abatulaba ne bagamba mwasibye mutya, mwasuze mutya. Nze Franka Francis, ndi muyimbi, ndi munnamawulire, ndi musajja musomesa. Akasente akaki aka Kenzo biliyoni 3. Jasooka kubuuza Eddie. Ani mukyala wa Kenzo?
Taina. Yalirema ne baawukana. Abayimbi bameka Kenzo bakulembera? Bayimbi bayitirivu muko mulimu babebe kuulu ba B2C ba David Lutalo. Komaawo. Omuntu alemu okufuga mukazi we n'abaana akulembera atya abayimbi abasuka mu bisatu? Ate gwotutte wala. Nedda njagala kusooka kubuuza. Ogitutte wala. Omanyi mugenda ne mwambuka nnyo tutandikire ku ground mpola. Okibuuzizza mu bukyamu. Nedda. Akulembera atya? Omuntu alemu okulembera mukazi we n'omwana omu abantu babiri bakulemeredde okukulembera. Ate otugamba ndeete bebe kulu alina famire, ndeete Lutalo alina famire, ndeete gundi alina famire. Tolabanga abayimbi bano beetaaga kebera abamu abali anda Kenzo. Oli muyimbi. Ate nze ndi anda Kenzo saakubuli ebyatuka kuwuma. Kwolwo lwennyini lwe batugamba okuwandiika lwe baleeta kaadi zaabwe nabagamba nze sisiriwalangako kutuuka kweyolevu. Lwe wayingira lwe wavaamu. Lwe nayingira lwe nava era n'ensonga eyanzijamu wagimanya. Tegedde. Ngenda ebintu byayi. Kambuzeemu. Kyagulanyi bwatuuka okulangira abayimbi nti baalidde eddwaliro ddamba. Ng'abayimbi bo bali mugama nalabyeko Vinka ng'agamba teri atayagala sente we want money. Bakyali ku kya copyright kweri. Vinka bw'agamba teri atayagala sente aba mutuufu. Ate nga ne ekiriwo gavumenti tewakyali buweereza. Kati sente buli omwa eimu yeri ku sente. Tiba MP ogenda mu parliament sikuteesa. Kubanga ndowooza olya ne yagamba nze okwogera sisobola. Otegedde. Kitegeeza buli omu intention ye. Kasente. Kaki? Kasente. Wabula obuzibu bwe bwajjidde nti ate musaba copyright. Ate bwe mugisaba y'omu yaba waki? Yaba wa sente. Kati ku bibiri mwagala ki? Twagala copyright ne sente. Kati mujje abike ebibiri. Tabojjerera. Kakati mujjeko kimu. Either mugambe mbu twagala sente oba twagala copyright. Koli omuyimbi ate oli munnamawulize n'ensonga oludoozi wulira. Osubira ekigendwa kya Eddie Kenzo ng'akuŋŋaanya abayimbi sincerely speaking kyali kyakuleeta copyright oba yayina ebintu ebiri emabega kankuwayo ebyokulabirako biri bibiri. Ekisooka y'ensisinkano gye baalimu ne mwami Museveni. Ekyokubiri lwe lugendo lwe baatinatina nga bagenda mu parliament. Ekyokusatu ze sente ezafulumya obuwumbi 13 nze bwe nategeddeko ndooza budget ya 3 ne bagenda soka baweeko 13 nga kuliko biliyoni 3 ziba spendingira ku Arura Hotel we babeera ne jam session buli lwakubiri nga kuliko byakulya byakunywa. Frank abasinga abayembi batunulidde kimumbu Kenzo aba unitinga abagasi era mbu ba meetinga babako bye bakola. Naye ekibuuzo kiri kimu biliyoni 3 ze basinkanira ze ba spendinze kwate kinawuza na myezi 5 giri myezi nge 3 kwena baka spendinga biliyoni 3 bwe banakikola okumala omwaka tetugenda kuyingira mu budget ye malwaliro namba. Lwakulaba ekirungi ekiriwo nti era tebasobola kikola ne kiwangaala ebintu bya President Museveni obimanyi. Kale bagenda kikola mpaka ng'akalulu kawedde kuba kirizagaana n'omuntu akiraba n'atalina maaso akiraba. Eimu ya Kenzo oba ekireeta Kenzo okubeera nga akuŋŋaanya abayimbi abo si copyright nga mwe mukyogera kiki kudaivatinga bayimbi bave ku mulamwa bave ku Kyagulanyi oba kuleka Kyagulanyi ng'ali mu bbanga yekka badde side eri kubanga singa badde copyright nga ye bakuŋŋaanya baali badde bakuŋŋaana ne basala ntotto oba ne basala amagezi. Boyogera bwoti waliwo ekinzigidde balina munnamateeka omulamba Silver Kyagulanyi balina Hannington Bujingo basajja bayivu mu kye bayita amateeka sibalaba nga ku front line ya federation kyokka benda ku front line bali luno akasajja ako kabali luno bannange mukama yamanyi kyekiri kyenkugambye nti eimu yaabwe si yakola ki si ya copyright. Kati obudde buno batuula y'omukulu akiri waggulu abatuuza yabala bibye abala namba nga batukikola bulijjo nga bwakikola bulijjo yabala namba. Kakati bo munange ne mu federation yemu mulimu abatakimanyi nti bali mu kubakozesa naye mulimu abaabuuka nze spice kikyamula ku front line ati kyenkugamba naye mulimu abatakimanyi nti bali mu bakola ki mu bakozesa. Kati bambi bo bagendayo
kawai kangende obwavu bungi tunaba tuliawo nga waliwo akasente akavudde ate bafunayo kyemmanyi baba walawensi bambi abo be baba walawensi nabo oluusi mbeera bagenda ne bagamba nti tugende bw'abalamu nti alawensi tugeze bamuwadde emitwalo 10 ng'abadde asuubira nti agenda zinoonya zibule kati awo abalawo ekikomando kya mwezi mulamba bali abanywa jjukira kati nawo okusula weewali yali badde asula enjala kaŋŋende eri gye tukuŋŋaanira bampa ebyokulya n'ebyokunywa ekibatawaanya si kirala ekibuuzo ekisembayo wooteri ki gy'omanyi ekuwa kye bayita services nezikuweera ku bbanja olidde onywedde olwaleero n'ekyana bakubanja nyini ekifo omumanyi wooteri kwe batuula asimumanyi atulaba ajja kuddamu ansi eyo mbadde nina kyenjagala okugamba waliwo otuuse n'ogamba nti Kenzo yagambye Bobi Wine abawe accountability yaki Kenzo yagambye ayagala Bobi Wine yabawe ku accountability ya sente billion 3 zebaafuna ne zebaafuna nga nuupu mwana oyo bannaye kati nga nuupu kibiina kya byabufuzi takimanyi takimanyi mbuzi sente ziri mu mateeka yaleka ayagala baba wa accountability bonga baani abanuupu nga aba federation bali mu kulingiriza nga bafunye billion 13 ebintu ebimu tobyogeranga Eddie omanyi bwe tusirika bw'omuntu bw'osirika n'otayogera abantu tebamanya nti oba oli musiru oba otegeera kuba oba osirise naye buli gy'okoma buli nsonga ejja kanjogereko munnange kati abaana ba Kenzo bwe balikula ne bamanya mbu taata waabwe yakolanga ebyobusiru bwe bityo omanyi tukola ebintu bino Eddie tukyali bavubuka abamu naye tugenda kuzaala oba tuzadde ate bisigala ku butambi kati ebbanga liyita omwana we aba akebera ku social media ng'asanga kitaawe omanyi abaganda bagamba amaanyi g'omutu gabeera nnyo mu taata ng'asanga kitaawe gwabadde awo ekitiibwa kyonna taata ye kubanga ezo sente ziri mu mateeka ate tebaziwa nuupu yokka naye mbuuza ezo za federation ziri mu mateeka kale nange nina ekibiina kyange ekyabayimbi bwe ziba nga ziri mu mateeka nange bampe ku supplementary banteekeko bwe kiba kubanga ogambye Bobi Wine abawe budget ate uli ayina ekibiina kya nuupu n'abadipi kale bakuwe budget Ambiksi alo we natudde naawolereza Museveni ne Kenzo nga mugenda kunzita golide ndi kusaidi kasitakyogedde bulungi nti anaawolereza kitegeeza awolereza abakozi b'ebibi ati ffe tuli banakuba objective ekyo ate kati okuba objective Eddie kati amanyi ndi musomesa ne saagala nnyo mukole ensobi nga wendi abantu bajja kuŋŋamba naawe master obaddewo ng'abaana bakola ensobi ezo seba objective omuntu okubeera objective si kulaba nga Museveni akoze ensobi fena tumuliko Museveni oganze ndi objective kamuwolereza ekyo si kyebategeeza kitegeeza kulaba kituufu n'okyogera kulaba kituufu n'ogamba bano bonna bali ku Museveni yakoze ensobi nange ali objective kaŋŋende mbeegatteko kati nze objective yange ngenda giraba Ambiksi muli bayimbi ndowooza mwandibadde mukuba mu ngalo nti omusajja abasakidde akasente nga mwabali oba muli mu federation oba muli wa munyino kifunamu nawulidde kuliko pulaani y'okubazimbira studio mu region zizammwe gye muva simanya zikamera ezikwata vidiyo akasente simanya kakwewola principal ali mu kukuba mu kituli mu gundi ya mu luwombo n'atuuka baga mwalidde eddwaliro damba erya kiruddu Eddie olaba ebintu bino tubyogerako ng'abasaaga naye nze ebintu ebyo byonna byonna mbiza ku kintu eki poor governance mu Juni w'omwaka oguwedde 2022 Uganda yalina public debt ya trillion 8.7 trillion 8.7 obutabalika kinana ne billion 7 by June omwaka oguti oguwedde kuno 2023 ne baji projecting nga budget ya 2023 weneggwerayo weneetuukira tugenda batuyina ebbanja lya trillion 8.9.8
obutabalika 89 nga tuwongeddeko obutabalika ne billion nga tuwongeddeko obutabalika obuli mu 8 okitegedde obutanasasulwa budget y'eggwanga eya 2023-2024 yabadde ya trillion 5.2.7 ku budget yeeyo emisolo egiva mu ggwanga egiri domestic gireeta trillion 2.9 zokka kwatano mwemeka kwatano mwebiri IGG oyabadde awa report yatugambye trillion 10 zo zibbibwa tezirabikako weziraze trillion 10 wetaaga emyezi zimanyiddwako nga bogamba nti zino zaafuluma zaali za misolo 10 naye zaabuze wetaaga emyezi 8 okulifandinga ebbanja ly'obutabalika 8 giba myezi 8 ezo sente nga tolina kirala kyokola tolina ezo trillion 10 ng'ozikutte ababadde bazibba n'ozibajjako wetaaga emyezi 8 osasula ebbanja liri erya trillion 8 bagambye buli mwaka budget eba ya lunaku ababbi bazaalibwa kakati kinene ekigambo supplementary tulabika abamu tetukitegeera yenyongerereza supplementary tefulumira mu budget budget yaffe nga ya trillion 5.2 nga tusigazaako trillion 19 ku 2.9 ez'omusolo ziri endala tulina zeewola bwewozi bwetubanga tukyalina ebbanja erya trillion 8.8 bw'okwata 5.2 n'oggyako 19 ezisigalawo nazo tulina zeewola. On top of that tuli mukola supplementary ez'ekisiru. Edi lwakuba mwagala nnyo okuwulira nti mwagala omuntu abasaasire ateekawo ka sympathy mbu omuntu yayogedde ku ssente zaffe naye afuna ezize. You people bwe tubanga twagala services abayimbi tetwagala mwefule nti muli exceptional. Service y'omuntu avuga boda yemu n'omuntu omuyimbi. Of course abayimbi bagamba bawo omusolo mu bivulu byabwe biki katwogere ku basumba bwe bakola crusades nabo bawo omusolo kuba abajja mu crusades ezo babalyako nabo bagenda kola federation babawe sente kuba bawo omusolo. Twogere ku basawo kuba nabo bawo omusolo nabo bagenda kola federation bagambe nti government tulina bwe tugifunamu babawe sente. Ateka point ko kakulu kuba tufudde nnyo mu Uganda ng'ebintu ebitalina makulu tubiwa amakulu. Soka tutunulire ebbanja lye tuyina tulowooze ku bino ebyekisiru. Bwe twali tutandika ekintu kino nga tukalanako tubagaba bannanga abayimbi ebintu byemugobako manya federation manya biki si bye mwetaaga. Let's copy Nigeria. Tetusoosera ba federation mu Nigeria kuba wa copyright. Nigeria ina copyright yayo ng'ekola. Yes. Mu 2022 ne bateekamu ennongoosereza. Era mu Nigeria talina kyeyeetaaza government kirala. Of course na wane era weeri. Twetaaga bwetaazi nnongoosereza. Ennongoosereza ya Nigeria gye twalina okukoppa wano. Of course. Budde buno omuntu edinzo zze wangu ayagala nkuwa ekintu. On top of that buli ku makyo oyagala nkuwe breakfast, oyagala nkusuze, oyagala nkuwe lunch, kyokati njagala ompe n'ekirala ekinene. Oyagala ompe nkuwe n'ekinene ate era nkuwe ne sente enkalu. Ye federation kyekola. Eyagala copyright. Kyokati ne weekutuula ng'eri mu kukola amateeka makozi manya musimuzi manya muki bonna eyagala government ebawe. Ebasasule. Era ebasasula. Nena bo bakimanyi nti kyebakola ensonyi. Kakati bwe tubanga tukyali mu eno situation nga ffe tulowooza eggwanga lyaffe lidda mu maaso tuli mu advance. Nkitabye kati tuli mu advance. Edi abantu abamu bakayana tebamanyi na budget ya ggwanga. Omuntu omu akayana n'ayogera ebyekisiru nga tamanyi bbanja lye tulina. Kenzo yagambye Bobby Wine mbu tali knowledge. Sagala biwuliriza kuba ye musiru. Kakati ngenda kujja ku muntu adiisi eyatugamba ffe tugoba copyright tetulina mu bya sente nga budde buno zifulumya ate atugamba supplementary nga n'ekigambo tasobola kyogera. Gugu yagala nzijeko adiisi mbu yayogera ebyekituufu. Yatugamba in the very beginning initially yagamba nga Bobby Wine ayogedde kwali kufa kwani kwa katoluwama yatugamba tamanyi bye tuliko tuli mu kugoba copyright waffe teriyo kintu kifanagana naki na sente tetwagala sente tetwagala copyright tuzeeteramu
okitegeera kati ate obudde buno million public record yes budde buno yatugamba bwe tuzifuna tubaaki naye atubuulire ezakiri naye atubuulire ezakino kwegamba twesanze nga ne bannayuganda tebafuddeeyo nnyo kumanya sente zaabwe zikola ki bakoze kuba nedda edi uganda bw'etemaatema bajeti yaayo buli sekita egiwa ebyobulimi security buli emu abayimbi balina sekita mwe bagwa si bye bino ebyagenda manya biki si gye bagwamu arts manya ne genda tefuna mutemwa ku bajeti y'eggwanga zo ziragawa kwegamba abayimbi federation ndowooza yafunye gundi eyayo endala ministry yayo mweyina oteekanga sente gavumenti mweyina oteekanga sente ziryoke ziyamba abayimbi kuba Bobi Wine yabagamba budde buno mwe mulowooza mbu olutalo luli wakati na Bobi Wine nedda olutalo luli manya luli wakati wa Kenzo na Bobi Wine nedda olutalo luli wakati wa Bobi Wine ne gavumenti nange kyembuuziza Kenzo is just a pawn at the end of the day agenda bata kyalina nakyagamba ggwanga nange kyenabuuziza waliwo eyawa diiru Kenzo okukwata abayimbi abatuuze ewamu abasiruwaze diiru eyo bw'otandika oginoonya toyina w'ogifuniramu toyina kuba omuntu gwe twalikkiriza eyaliwadde yawa Kenzo diiru yalibadde omunene asembayo kuba yafunamu mu kino nti bw'asiruwaza abayimbi nga bwe tukiyita bagenda bbanga efforts zaabwe zonna baziteeka mu kulwanyisani Bobi Wine kubanga nze gye neewuunya Bobi Wine buli lwayogera ku kintu ekikwatagana ne art bw'aba yakayoga kwolwo yayogera essaawa 7 ku 9 Kenzo n'ayitirawo press conference tamulinda nakumalayo speech nyina kyenkyagatta wano kyenjagala omumanya bwana Kenzo why do you are so quick to react ebintu by'oreacting nga liyale omanyize Katonda kankugambe Anvix Katonda agaba ebitone Katonda yawa Kyagulanyi okwogera ebintu ebiri sensitive Kenzo ya Katonda yakuwa omukisa gw'okuwandiika oluyimba ne lunyuma oba lubi oba si lubi ennyimba zo olufulumya abantu baagalamu ekidongo baagalamu layini kati naawe Katonda yakuwa ekyo mbadde nkyamalayo submission yange nga nkugamba omuyimbi ali Arua atandika okuyimba tagenda kufuna ku biliyoni zinasatu oba 18 kubanga transport amujja eri okujjanga batule kujja mu session atandika okuyimba ate copyright mugasa naye ate copyright egenda be mugasa omuyimbi atanabana kutandika kuyimba nga agenda atandika okuyimba omwaka ogujja mwezi gw'omwenda sente biliyoni 18 tezigenda mugasa kuba atandise zitematema nga mulimu buloka mulimu bino ebyajja mu session omwenge gwokagwoka sebo nago gavumenti ebadde ino gugula omwenge gwadde banywa mulumu mwe bepiikiza buli ddakiika bagenda zisasula kati bagenda kwata sente basasule biliyoni 3 oba 3.1 ezo za hoteli yokka 3.5 ndowooza kyokka ziri ku musolo gwe tuwa sina ku musolo gwe tuwa kuba emisaala gy'abasomesa emisaala gy'abakozi ba gavumenti zimalawo ziri sente zonna oyagala kuŋŋamba statement ya Kyagulanyi nti abayimbi basebo ne banja bamwalidde sente z'eddwaliro yabadde mutuufu okukozesa ekigambo ne bw'abanga abayimbi baalidde emitwalo 2 gyokka bwe giti nga gyavudde ku sente wa musolo eziri mu looni ekyo kino njagala bakiteeke mu bwongo eziri mu looni triliyoni 5.2 kuliko triliyoni 4 ez'ebbanja kakati kino kye twogerako supplementary kitegeeza n'ezo za bbanja mwayewoza ebbanja lyemwagala twayewoza ebbanja in fact lyemwagala tusasule mu interests zammwe ffe ze tutafunamu ng'eggwanga mu bufunze bano boolaba abaakayogera ababiri bayimbi babeera mu studio bakola ennyimba era bazirina munange ne muno mu mubende n'ebitwende ebyetoloddeyo gye bagenda babakufunira akalulu twogera n'abantu abali mu industry yennyini Kenzo gyakulembera kati bw'oba owulidde takulembera industry alabika akulembera ku lwa sayidi y'ono naye ani yamulonda yeeronda nti kati naafuna nga bw'olaba nti sitaani bwe yava mu ggulu yafunayo era emizimu egimugoberera olaba kye bayita interim
babagamba mbu interim kabaka akaseera baba beerunzaawo byakiyayeyaye okukinyonnyola amangu nga bwolaba sitaani bwe yeekutula ku Katonda bwe yakkirira n'afunayo emizimu n'amasitaani amato agamugoberera kati ye kenzo bw'amala ova ku mugendo kuba interest zibawo n'ebisuubizo naye diiru sokotoneze wano kamera ani yaweedi kenzo diiru y'okugatta kenzo yayinza omutugamba kubanga bw'aba mwami Museveni era bwe kinaagaana ajja Museveni ajja kifunamu naye nkubuulidde afa yawemuka ekinene ny'emyaka egyo nga kenzo ayogedde nga bimaze omumwokya kuba Brian White bane mbajukiza yadda mu ggwanga akyaliyo Dubai yakomyewo ddi namulabyeko ejjo ku live ng'akyaliyo alaka agenze bugenzi Dubai namulabyeko ejjo naye yabaddeko mu ggwanga yabaddeko naye kati ate kyekimugaana okudda bamubanja byebyo ebizibu byonna kenzo ayinza okuba abalabula mu bwaleero kamere kaleero naye kennyini ng'akimanyi kati bafa ku baana lwaki abaana yabalekera omusajja omuntu yenna yalibadde afa ku baana yalibadde agoba copyright kubanga akimanyi bw'abanga talenti yo yakuyimba omwana wajja kifuna ensonga lwaki bakitaffe baakolanga ebintu n'agula amataka n'amataka n'alwala n'agwa ku ndiri ng'akimanyi sawa yonna nfa n'agaana okutundako ng'akimanyi nina abaana bengendo olekawo semango oli wa byabufuzi ate oli munnabitone muyimbi sebo anti munnabitone emizannyo gy'awandiise muno ngambye munnabitone abono yawandiika alina ennyimba za Museveni nga mukaaga ze yawandiika ezakubanga ennyo asi kumukuba genda alina oluyimba baluyita eddembe lya Uganda alina bawandiikanga ezo ennyimba nyingi mwami Semango bw'owulira bino gwe kiki ekikugira mu bwongo okubagana empawo wakati w'Eddy Kenzo ne Bobi Wine wakati wa gavumenti ne Bobi Wine wakati Kenzo itayinza kubagana mpawo na Bobi Wine wakyaliwo mayiro buwanana Kenzo kutuuka ku level ya Bobi Wine kale jana tuko okusomuka wakati w'agent ya gavumenti kanso kende statement unategera ekibuuzo kyange yakitegedde naffe wakitubuuziza kubaka akagambo federation leero omukulu okulembera baliwanga abasinga bamputu my god naawe ate tukutusa ku level y'okulemberwa Kenzo sema bino bw'obiwulira gwe kiki ekikugira ng'omuntu alengerera ewala neyanziza nnyo abooluganda mwenna abatulaba abali mu Uganda abali ebweru wa Uganda nammwe abanjagala ennyo bambi naye nga simanyi nti gye muli eyo nga munjagala bamaama waliwo nabagala Hadija ali Dubai ne bwana bataasiramudde naye nange wassalamu alaikum wa barakatuh tobiri ebigambo ngeri muggunna nkogambye ebbeere lirabe lidduka ezibu naye nze buli lunaku mbagamba nti eggwanga lye tulimu erya Uganda fe abakuzeeko ku myaka lyatuwoomera nnyo era oli bwayogedde ku nnyimba nawandikiranga Museveni bikini lwe yaggulawo awukaweeri kofi ze nakola oluyimba kuba lwe lw'omutawaana ennyo kuba balonda mu amasomero abiri nga n'emityana ekyaliko ne Kasanda masomero ne gakompiitinga yali Kaweeri wali madamu mukyala Mubiru nga yali ku Modern Kaweeri ne Madwara mukulu Sebitoso oyo nga yedi master kati niyo wa municipality gegakola obulungi naye nti eggwanga we liri wano n'abali kulembera kiringa bwe tubeera n'omuti ne gukula bwe gutandika okwengera amakoola wano bwe gubanga muto buli kintu kijja kyonna kito ebimuli byonna kibaita okutojjera matabi ne bwe gumala okukula amatabi gatandika okukala kati ne bw'olireeta ebidomola by'amazzi ng'enkuba tetonya ne bw'eri beetonya era n'oyongerako amazzi n'ofukirira guba tegukyadda mabega bali mwogezi w'enale muto ku kyoyogera nnyo bw'otyo kyewali oyogerera okitegedde kakati ate eyo nayo talenti yange okwogerera ekintu si kyawe of course kakati nayogerera eggwanga nalyogerera ne mukwogerera kati njogerera abantu bafu aba Uganda abawansinga sikyayogerera muntu na kintu ontegedde bulungi kubandi munna Uganda azadde abaana
ina n'abaana bali mu second onfunye bulungi n'endowooza n'abazzukulu wabwe tubalaga wabwe tubaleka. Good afternoon, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Otegedde bulungi? Yes, sebo. Nti atabiraba atambula yeebase mu kkubo muno. Nti kati embeera eno omuti bwe guba nga gukaze bwe guti gavumenti bwe bwogitwala tegukyasobola ne bwogufukirira tegambe ne bwoleeta ebigimusa. Olinga nzijjalayo point egamba nti Kenzo ne banaamukwata ne bamuwa obutabalika n'obutabalika takyasobola kukyusa myoyo gya embeera y'ensi. Batunuulira kati Bobi Wine nga adui, batunuulira Bobi Wine nga omuntu gwe balina okulwanyisa obulwanyisa. So bwe ogamba nti naleeta democracy nga kyekyakutwala mu nsi. Olwaleero wandibadde ogamba nti buli kibiina kitambule nga bwe kyagala. Buli muntu awulirize omuntu nga bw'aweetaaga. Akati bwe bubeerawo nga embeera enti kaali omuyimbi kati baba b'amagezi abatonotono abatabitegeera bulungi bwe bagamba Mwami Museveni abamuliraanye walinga n'ebikutiya babimubbako. Nti kakati bw'okwata abayimbi bano bonna Bobi Wine ojja kuba omunafuyiza. Munnanga amasannyalaze gasigala ga free phrase. Yafuuka na fire. Otegedde bulungi? Owe nale mungamanya amasannyalaze g'opposition bulala. Bata batunuulidde manya bano be muyita manya Kenzo be bamanya amanya gaabwe ago. Otegedde bulungi? Baba tunuulira. Ani ayinza otuyamba n'akyusa eggwanga lino kakati? Ani atukulembera gye tulaga? Anti Kenzo bwe tuba tugenda mu ggulu. Onfudde bulungi? Omusabi yenna ne bwasiŋŋaana sitaani eyenkana kimiso taggoonya biki ne bwagwa mu nnyanja era awaguza n'agenda mu ggulu. Kuba lyabayagala ogendamu. Kati gwe neboloza kakati kumakwedi buyagiza bayagadesiga mawulira bayagada kulisiyaga kubanga ye Bobi Wine abirya ayina omukazi gwe njagala gwe nnonda gamba oyogerera bulungi. Bobi Wine abirya baleekana tebalina bakazi. Ontegedde nti kakati bwe tuba tutunulira isu abantu abalina ebizibu byabwe tebatunuulira ebyo. Bo bagamba ffe tubirya be mwagala okumatiza tuyina abatutemula lwaki bo temubakwata ab'ebisiyaga be babi nakubuuzaako lumu ababba esente zoffe abawuba omusolo banakunkunye edda nga lita y'amafuta eriko omusolo gwa siringi 14. Buli omusolo gwe tuyina wano tegunyiga muntu wa waggulu. Asuubudde Bulaya n'aleeta e Kampala oyo talina buzibu kubanga yayongera mwezi z'omusolo ne guvaako. Ajja e Kampala n'aleeta Mubende ekisolo oludda waggulu ajjako ogugwe ajja wane Mubende n'atwala eri ebutoloogo ajjako ogugwe naye nze bwe ngula akacupa ka soda wano olukateeka mu lubuto situnze musolo guli munze. Bwe ntuula ku bodaboda wa bodaboda tegumunyiga naye nze oluteekako akabina ng'osasula ogenda okuwulira nga omutto gutandikirawo okunyiga ng'atolaga otudde wagonda gw'owadde omusolo. N'essente zo tuzifunamu baleese bino by'okwongererezaako ennyongereza ku bajeti abantu emyezi giri 5 eggwanga abantu enguudo mbi malwaliro teriyo ddagala abantu emisolo giri waggulu onfudde bulungi amafuta gali waggulu n'ezo ze muyisiza mu bajeti abantu tebonera kyezikoze nti ate mutwongereko. Kakati abantu kyenjagala okuga nti omuti bwe gukala gwo guba gukaze tegukyadda mabega. Kati eno gavumenti olina kutoola abantu ne bafuna gavumenti nga mpya eggwanga lino lwe ligenda okuddamu okutereera litambule bulungi. Bino byolaba ebyaba Kenzo komedi aliwo mwe ba Kenzo muyina abaana n'abazzukulu mutunuze kamera bulungi kati Mwami Kenzo eggwanga libatunuulidde buno bukomedi bwe mukola n'obo biliyoni bwe baleeta ne bawa kakati omwana wawa nembeera anafunako b'emityano oba ekasanda mbu bajja zibawola omunaku bamuwola tujja mu bantu bwawe owola otya upcoming atafuna sho kyenkugambye ogenda kumpola zaaki tuteekerateekera ababba ebikutya n'ebikutya baba bazibawoze bazizza mu ggwanga nga zisinga zino ze bagaba. Kyenjagala okubuuza kakati embeera gye tulimu mu ggwanga bannayuganda tebeetaaga kubuza beetaaga kibayamba. Sente si ze ziyamba ne bwe bepaalisimodo abantu be bawa akakadde baggukiranga amabalana kwanamu bakazi sigeza tewaliwo kukizayamba si ensonga nze omuntu ali Mubende omaze okuteekateeka n'abakugu bagambe nti Mubende kasoli ye mulungi okulima n'emmwanyi n'ebirala abantu bateeke mu ekyo balime ekyo noonya akatale kebenga kali waggulu otegedde ebirime bwebanga obutale buli waggulu abantu bajja kwefunira sente bokka bw'onoowola ku muluka emiruka egyaffe gye tulina minene nva naluwondo mulimu erosi 11 naye buli erosi yeetaaga okusalamu
omuluka gumu bagala guwa gombolola onnoba wadde sente kyekimu ozeeko abantu 30 oba 2 mulimu abantu 15,000 oli bamalayo emyaka emeka gavumenti erudde mu buyinza emyaka 4 wonoomalira abantu 15,000 gy'emyaka 8 bateekerateekera baani bazzukulu emyaka 8 no ndikati tulimu ffe tetutunulidde byabuyimbi byabwe na Bobi Wine olw'okuba muyimbi ekyo kye baliko ye target okutagetinga okusanyusa abayimbi bali mu kalulu katandise dda batya nnyo akasajja kubanga omusajja yatukozesa nnyo ekitanja ekiwedde wakiwuliramu nga free phase nga gabalapanga n'ebimotoka nenzirawa enkiiko nga teziggwa buli lunaku ojjukira wano nga ndese prime minister mobilizing NRM ndese gundi ya viva ndese ekitenga ono wa finance kasayija economic bonna tubalese omukyala nabbanja ene butologo kumwa pricing omufunye bulungi naye nga tulowooza embeera ejja kwongera okuterena tugenda okulaba ekiyenje ekibulidde mu kituli nti ayongerayo ekirala bw'okiteekayo kikimayo kirina ekikireeta nakyo nekibulirayo akakati waya amazzi nakyo kumbe kigenda ate kufiirayo nti kati eyo embeera eggwanga we tuli diri mu kayisiŋŋanyo ng'abantu bakola bibakuumira mu buyinza nabo gye bali batya kati bannayuganda batutya bakimanyi kati ovula babakola obuntuntu obwo ndowooza katusanyuse bannayuganda ndowooza kansanyuse ono nagamba mukazi wo olwalyenda oba musajja wo ne bwe muli bamutudde awo ku dining nga museka waliwo olwamwega bwati oba simu nevuga buvuzi awo nga jjajjawo yamukubidde nga bagwe namukwata naye ate kakati yakubye ogenda okulira omutima nga gugenda kakati ye gavumenti gye twasigaza waliwo ensonga ya mukoddomi wa mwami Museveni Lwabwogo Odrek Lwabwogo yabadde eyo mu kuzzaawo endagaano ya agowa gye bajjawo kuba baali bagyewo enkolagano eyo n'ebitongole bingi biggalawo bigenda tebannaba gye bajjawo kuba basayininga naye bwe yatuuse eyo n'agenda yeegaana paalamenti y'eggwanga munnange nno tebaabiwadde attention baawadde byakyagulanyi yagambye gavumenti ya Uganda si yayisa etteeka ly'ebisiyaga bannansi be baalisimbira ekkuuli kati ndowooza naffe tukkirizibwa okufunayo ekiwandiiko eyo ne tukisayiningako ne tukiyisa ne kikola. Njagala kutegeeza bannayuganda nammwe abatukulembera buli kintu kibeera n'obudde bwakyo. Otyo time bagamba Amini bwe yali mu buyinza yakola bingi nyera abantu ba Amini bayeyagala nnyo time yatuuka abantu be ne babula ne balowooza n'okulowooza nti ne mu nsi tebakola ki of course tebakyaliyo ne bali Obote n'akwata obuyinza abeewabwe nabo ne bajaganya bayeyagala Busenyi Ludawa Munozani buli wamu ne badigida naye bwe yava mu buyinza ne bazikira ne babula kakati nno ne ba president abalala gye bali eyo wano mu Afrika nga nabo baliva mu buyinza abantu baabwe abakola bino byonna ebibi munnange nabo basobola okugwa nti enteeka oba yagala oba toyagala osobola okubaako wokoma ne bwaba mubbi enteekateeka ze zibeera ennaku 10 kyesinamanya kye neetaaga okukolera lisaaki gavumenti z'Abamini n'Obote no balina ab'enganda nga bali mu gavumenti nga balina ne offices ennene ate bo baliko kalekaleko baliko kalekaleko Amini yasingana businganyi nga agobye bayindi mu Kampala wamala obagoba omukazi we omu n'agenda afunaka ku maduuka g'abayindi Amini ge yali agambye bagawa abantu omusirikale n'agendawo escort wa Amini n'agamba nti waayo omuntu ono nga tumulaba alina gwadinga naye bw'ati Amini yakola bukozi ka research katono nnyo n'asingana ng'omukyala ayina edduuka wali yamugoberawo owulira omuntu alumirira oggwanga yamugoberawo ogaba n'otya ku bantu by'engaayo abanaku bagende bafune wali egundi gwatego naye wano bayibuli nti n'akatono k'olina kali kugibwako kawebwa ate edi n'ekirala toddamu kugeraageranya basajja ba Amini b'Obote ku musajja oyo kubanga bwe bakubuuza kiki yali azimbye bukyabaawo emyaka 4 kiki yali akoze emyaka ebitonde ennyo ebintu bye bakola ebirabwako wano barakisiza amagye zirabe za polisi zirabe balwaniro galabe nga ne buli kimu tukugamba ennyonyi n'ennyonyi sajja zaleka wano ennyonyi zaali 27 otegedde ndikakati ebintu bwe bityo wano olwaleero abantu tuyina abakulembeze
n'ababaka baffe bonna kati babateeka mu kikutiya baya bati tebakyali ku bantu ba bulijjo bali ku byo ebyabwe ebibaluma ng'abantu batono nnyo nti batunuulira byanfuna eggwanga baalisuubula. Mwami Semango nga njagala tumalirize ekitegeeza ebigambo Bobi Wine byagambye nga abigamba abayimbi. Kenzo n'ayagala ayanukule on behalf of the artist ku lw'abayimbi. Kyagulanyi yali tagamba n'abayimbi yadde agamba gavumenti. Ekyokubiri bannayuganda bajja amaaso ku bye balaba ebirala byonna. Concentration bagiteeko ku kununula eggwanga lyabwe. Kyekisinga obukulu. Nze mu submission yo kyentegedde. Ntegedde eggwanga lino ffe tulina olikyusa. Kyengambye ba Kenzo nti tayimuyo kati okimanyi olwali abayimbi bangi wano bafudde lwa Bobi Wine nga balowooza bajja kulwana nga waliwo kakundi obutono obubayita babenga abalwanyisa ono ne bafwa bangi obalaba beegayirira ate badde Bobi Wine nakwetonda mu bantu tewali wano mu kisaawe Kasana gwe bagambye nalinnya gundi nagaba nange mbeetondera ati nalingize wa Bobi Wine nange nakomyewo teyayeetonze wano mubeerobalanga mukyalo yogera amazima miliyoni yafunye abantu 3.7 kamiliyoni bweyaze ekisaawe tebaganyo kiyingira wano n'abaana n'okuyimba abantu 3.7 mwabaze mwabaddemu n'embuzi za Namwandala tubazaabo embuzi zo zibadde naye nga betubalasa zibaddemu embuzi za Namwandala zaali mu muzibale tubazaabo mungaye kipunti mwaze kukuba tubadde mu kisaawe abaddeyo abantu baboola bwoba tewabaddeyo oba babaddeyo naye olwaleero n'abantu betwogerako baalibazekutundamu bwakulya bwabwe naye kuno guswala kuba natuukayo abantu 3.7 nga n'abategesi kwebalinga n'abayimbi n'abaleesemu ebyokulya emabega waliyo embuzi Namwandala zaalimu nzijjukira singa baali baleese Bobi Wine singa wajjula ekyo bannayuganda sigino ezikulaga nti bakoowu olugambo oluyita ntegedde bulungi wali waleka waliwo Bobi nti kati mu mbeera eno ekizibu abaana ba Nuupu mwagala nnyo tulage mwagala nnyo okutinkiza omusajja wammwe oli waki nze siina pate ku nsonga ya nze ninda akwatayo abantu kati njagala oddemu amagezi nze ayogera bino ndi wa Nuupu oli weenaaleemu ntegedde bulungi ndi wa Nuupu ono simanyi n'eggwanga oli weenaaleemu nze ndi ku sayidi y'abantu tegedde byawukana nnyo sayidi y'abantu ne Nuupu tekigenda mu Nuupu oggwanga okukyuka teryetagisa kibiina kyamu naye naffe abawonereza enaalemu nga nabo anti era ne sitaani naye ayina abantu kati ffe tuli basitaani yeka yayina abantu tuli basitaani nedda nti nkugambye oli waddembe okuwagira enaalemu tetugaana nze siri wa Nuupu naye era namayanja mwatuliisa enkaafu teri ddiini ekkirizibwa kutta teriiyo gyeri teriiyo kati n'ebyobufuzi we biri tekikwetagisa kubeera wa NRM oba wa Nuupu kikwetagisa kubeera musiru okudda ku side enyigiriza nga bano babanyigiriza ng'okimanyi naawe ojja kuvaawo banyigirize banna oba abaana okulaga nti gwe kimanyi wano ti mu Buganda Abaganda baali tebayingira magye naye nga kiva kuki nti naye ensi bwe yabanyigiriza ennyo ng'obota afuuse ekizibu ennyo abanyankole bangi kati bagenda ne bayingira amagye ate ekyabanyankole ekyo tekiyokya kati kibawummula na buwummuzi bakola mabaala nze nali simanyi ebinyankole twali tumanyi wano abakola mabaala batoolu ebiwala ebyo ebitoolu nga bye tumanyi ebijja mabaala kati abanyankole tubalina era agamba wagamba ki njagala ogaba babazibega naye kati batusigamu eyo ensigo mbu kati ne bwe tutudde wano mu mwandi ba Mumbega bakitusigamu ate kuba gwe bwabanga wali gwe nkuteko mu mula naye reka bade nkola submission yange ku speech ya Rwabogo Rwabogo yavuddeyo n'atugamba their country made a law not the government tunula bulungi mu kamera kubanga oluzungu bwe lutandikawo nze nsirikawo kuba abantu enjala yabyogedde mu luzungu their country made a law not the government. The people of Uganda made a certain law, but not the government. Era nagambe take eryo di defending abaana abato the youngest generation. Obuteetaba mu bintu bya kikulu olw'okuba yabadde ayagala okufuna sente. I'll give you an example. Wano twali mu biseera by'ekisiyagaawo nga kisusse
ng'abantu bali mu kupestaringa Bobi Wine, please yogibane it's better ne stand tugamba oba okyagala oba tokyagala oba okisupporting oba tokisupportinga. Mwami Museveni omulabye agenda kusaako omukono ku tteeka biki cause Museveni by that time yalowooza nti Bobi Wine bamutadde muki mu katumbu agenda kuvaayo abantu olwokuba ataddewo ba propagandist be bamupressurizing nze agenda kwogera. Kumbe musajja mugezi nnyo yasirika ye tomusalirawo kyakkola ye tayogerera woyagalira atayogerera woyagalira yayogera wayagalira n'asirika Museveni n'asayininga abasiru ne bamupraisinga kisiyaga bana etteeka ly'ekisiyaga tetulinaako buzibu okay kubanze nina kyemmanyi ebisiyaga tetunafuna rapist wa bisiyaga ekyo kyo kyemmanyi ekyokubiri barapist abakozesa ebisiyaga bakozesa mani kweyaba nti omuntu wobeera financially stable tusobola kikola. By the way ku muntu ayina amagezi Museveni ekisiyaga akiwagira mbuuza lwaki be bali ebisiyaga baba wa sente waliwo ne pharmacy kasooli na mulima ali mu lusango kati nga lwaki omuntu abatali ekisiyaga ngo ojeewo obutale. Ekyokubiri n'amalwaliro agakola giriso yali ebisiyaga tebagaggala awegali omukulu wabo kibanga kugamba nti ngobyente akatale kente nga weekali zikyalimu. Kakati mbadde nkugamba ku Saturday nga tuli mu program waliwo omuntu lwakuweesa ogwa kkono nakugisaako ogwa ddyo okeera wana abakulembeze nga bagamba nti abavubuka bave mu zzaala bamanye ekibatwala mu zzaala olwaliro wano n'abagagga boolaba abalina amaduuka ag'amaanyi bali mu zzaala kufunayo akasente naye abakugamba nti abantu bave mu zzaala ate be babawa license bakola okuva 3 paka 11 ez'ekiro bulungi bw'oba ogamba abavubuka nti tebagenda mu zzaala ng'okivumira gwe mwe bakulembeze ate lwaki obawa license bijjewo bujja banaaba bagenda wa kati kuba kumaza balina bajja mu kubanga ate birina mu open places kati ebintu ebimu bwe bityo ne license bajja ne bakugamba nti owedduuka license y'ebbeeyi yeeno owa betting license ye yeeri nga zanjawulo okukitegera nti zaala bamwagala. Badde nkyagamba omukulu bwe yavuddeyo n'agamba mbu si gavumenti nze natuuse ne ŋŋamba oba ebintu kati ate batusomesa bubi kuba nze nzijukira munaye kirabika aba basomera definition ya gavumenti kuba manyi amasiga agakola gavumenti kuliko legislature kuliko judiciary ne executive. Kakati etteeka eryo simanyi oba lyayitira mu bbaala ya kilabu wano emubende naye kyenzijukira lyayitira mu parliament si gye bayita legislature mu judiciary executive ne balisayininga akulira executive n'akakasa mbu etteeka lino likola ki likiriziddwa omukulu yavuddeyo ye n'atugamba gavumenti si yakoze ki olw'okuba embeera eyakoze eki yakalubye. Naye nyina nze kyenjagala obabuuza nga tumaliriza ate buli omu njagala nziremu briefly tokigaziya era ngenda tandikira eno njagala kumanya Bobi Wine atadde pressure ku mwami Museveni ye mukozesa bino bye tulaba tu Bobi Wine statement gye yakoze ku bisiyaga yagikoze agigenderedde ng'ayagala kwongerera ddala ku kaligana ati mwami Museveni kumulaga nti yaba lyagenesti oba statement gye yakoze Mike Kyagulanyi tosimu ku interpreting era ffe nabo tosobola ku interpreting bintu bye osobola ebimu abikolanga gwe okirabira wano nga ye yabala kyeri weewaayo obutakitegeera kuba ye bwe yali akola abaana nga bakola zi protest ebweru eyo twalabanga ekyobulijjo ekyobusiru at the end of the day ne tulaba sanctions sebo njagala olwalera ate naawoddemu amagezi bakugambe nti omuntu yenna bw'abanga agenda kufa naye nga ekimuwonya muziro gwe gwatateekedda agulya ku lw'eddagala omuntu bw'abanga agenda kukyusa ggwanga nga kyekyetaagisa kwogerako nti bano bwe tuba tubaleke tubala namba abali ebisiyaga be bangi vane ku ekyo ebisiyaga babikako omuntu bwe babanga bibi abavaayo ne bagaba babikulira ne bajja mu parliament poliisi yali teriwovane ku ekyo abasumba abantu be basiba baloopa nti ono yakimbya si be batetera ne Museveni ne bujinga acriticizing Bobi Wine obutayogera tagendangako ku TV kuteekayo kalango kali against bisiyaga ate bujingo muveeko nze kyegambye kati ate abantu booteeka mu mboozi ate abatunuulira n'embeera gye baagala ekyuke bo tebatunuulira biboozi ebyo n'ekirala batunuulira ekiraka nkyoli semmanga omukazi ne bw'aba njagala kaneetwalire ku mukazi
gwe ne bojja n'onsiga obuse emirundi atajja n'akugamba ntegere bulungi ekibuuzo ky'obuuziza kya kisiru nnyo ate kirungi nnyo omanyi lwaki Uganda bagijja mu katale ka Goa sategeera baatugamba ensonga ziri mmeka zaali bbiri enkulu yaki ddembe lya buntu egiddirira oba yali corruption nedda mukwano yali ki bisiyaga etteeka naye mwami Museveni yatulimba kakati otugoba mu World Bank tebyali bisiyaga anabanga byali tebisobola bbanga tebiriiko ensi nnyingi ezaabigoba nga tebazijjanga ku buyambi ebisiyaga tekikwetaagisa kubigoba kikwetaagisa bana magezi mu mutwe otegedde tekikwetaagisa gamba nti mpeze ebisiyaga mu nsi kubanga ye yakyogera bwogeza ate n'atabiwera waliwo honalebo mwerabidde eyagenda okuwakanya etteeka eryo nga liyise ye ne Andrew Mwenda mwerabidde munozani munanga ate Museveni yabanyigako nti mwe bani abazimula ebiragiro byange gwe bagambye yaliwera ebisiyaga yabiwera Museveni mu bufunze twagala tukkirize kakubuuze wano mu Uganda bwe tuli ebimenya amateeka waliwo ebisiyaga byokka ye gwani yagambye nti ebisiyaga bimenya amateeka kubanga kuli kuba kukkaanya mubeeramu eddembe ly'obuntu n'ebirala kiringa bw'owulira nga waliyo ebintu ebikolebwa kye tugambye nga waliyo abatemu nga batambula naye si be bangi tetugambye nti kati obukadde tuli mwana mu 55 tetuyinayo batemu nga bali mu kakadde era tetuwezayo babisiyaga nga bawera omutwalo tetubaweza by the way ne 15 bayinza obutawera to be honest tutunuulira abangi obukaddaana ebizibu byabwe ki bisiyaga oba services abantu zebeyagala ate edi tetugenda nze nkulaga kino Bobi Wine olwayo ne bw'omugjawo n'agenda wali wabbali omuntu yenna najja nga semmango nga Bobi Wine bategedde ali wali era abantu basobola omugoberera bo baagala abatuusa mu kkubo mu nsi empya entukuvu eya Uganda si kirala tweyanze semmango Anvix bwe tubanga tukyalina endagaano ze twakola n'abazungu nga Uganda that is twazikola ne Bungereza na America tujeetaaga bye muba mwerabira bye muba ne mujja ne mutwe munansonyiwa okyogera bye bisiyaga mu byesonyiwe tebadda mukwajuwinga n'ebyo munakwajuwinga nabyo kuba bibaddewo nga temunnabyogerako naye mubyogeddeko bikyaliwo kakati ekyo mukijje mu mitwe gyammwe mulowooze ku bintu ebirala nze buli muntu bw'anaatunulira bajeti y'eggwanga ajja kutegeera lwaki aba alina okukyusa byalowooza mbu bye birungi mu ggwanga atereere nze ndowooza ekyebisiyaga kino kirabika kuba nedda edi nga bakyesenga mu mirembe gyedda Uganda yawolanga n'okuwola of course kakati budde buno seba tulina n'ebbanja lyetasobola kusasulira mwaka gumu n'emyaka lyetasobola kusasulira myaka 2 n'etaano nno abasajja beewoze sente naye gye ziraga teri amaanyi ge mazima laba enguudo ze bakola mu bende wano myezi 4 oluguudo nga luwomogosi olwawomogoka tebannaluggulawo actually president bamuyisa ku kkubo fu sabadde ombuza submission ki mbadde nkugamba kituufu Kyagulanyi bana abasajja bino ekibakozesa bino byonna akazito bakawulira buuza bannayuganda batadde akazito ku Museveni kuba Kyagulanyi tali yeka wano akazito katadde ku Museveni kati gwenza obutakimanya ate njogedde ki ku Museveni kati bino bye tuwogeddeko buli bwoyogera amazima mu Uganda buli bwoyogera amazima mu Uganda kugamba nti demokrasi abawaali bwaba yakutwala mu nsi obange ebibuuzo byo bizibu ebyo tutoola ekibi ne tukizza mu kirungi netugerageranya bye tugamba nti abantu bali bubi omufunya bulungi Frank pressure Kyagulanyi gy'atadde ku mwami Museveni etuuse n'omukwatisa naye naffe tujje twekulemu baakakundi oba tuyite baani tugende wa Museveni okulya sente tontwalanga sente ozaagala nzaagala sente edi njagala sente naye za Museveni sisobola zirya ntunuzaamu kamera sisobola sogezaaki sisobola kuzirya kali ka sente nkugambye nze tonnemesa sente zaamu anti bagamba zaffe za muwi wa musolo bwe ziba zivudde omanyi ekibi kye bayita saakiririgo ekibi ekisonyiibwa kati buli muntu yenna alya sente za Museveni nga oziridde mu ngeri eyo kubulya amazima eyo saakiririgo gyokola naye bw'ozijjayo n'osooka okolamu bizinensi eyinza n'okujja gwe bameka boolaba baziridde nga zivuddewo ne basigala nga nyinza n'obba kubalira kuba ne kusasira emmotoka gye bamuwa yagitundira ku looni oba le tokimanya ekyo
Prado TX gye bamwa bibbi yagitundira ku looni ngambesi nga omukazi yevugidde emmotoka kawunde ebbanga yali avuga hali agivugidde ebbanga ekimulemeseza Prado gitundira ku bbanja kiki mbu sente y'ekibi gijje mu yiyo sente za Museveni ezo ezigabibwa bwe zityo oba asooka zisuza mu naawe sirikako mbuuziza oba aziri sente zigira mu banka sente za Museveni eziwa abantu betusuubiramu okugatta ku bannayuganda beekanga nga zitwaliddemu n'ebyabwe bye baalina tweyanziza mwebale abatandise naffe kubanga ate edipatence ayankola eno submission mama nyabo ngenda kirekanga kibuuzo question bw'obeera ne kitaawo ng'akulekera ente 5 ng'afa ne faamu naye nga faamu eyo okubanga eri mu mbeera eyeeyagaza yeetaagamu ente 200 budde buno ng'olinamu ente 3 mabze yaleka 5 nga yaleka 5 nga faamu weeri naye ng'olinamu ente 3 nga weewaana mu b'emikwana ab'eŋŋanda nze ndi mugagga nkuumye ebintu era abaana bange bagenda bisangawo kyokka nga yaleka 5 mulimu 3 ng'oli yaleka 5 mulimu 3 oba oyagala tukutaaminge tutya era bw'onooba okitegedde gwe Uganda funa emyaka gyo nga 50 emabega giba 2 matono 2 tubadde twamaze dde okwonooneka bozi tuli mwana tugenda wano kisusse bususi basemanga abo bwe bayimbiranga ennyimba eziwaana Museveni kyali kyabijja naye nga bo tebanna bakuzibuka maaso kiraba bulabi twali bato ate ffe nnyo ffe twali bato naye era omuntu ategeera tekikwetagisa bamukulu kubanga nze nkugambye bwe babbira ettaka lya gwebateeka faamu teyali 2,000 nali muto okuva mu 99 awo nali muto naye namanya kubanga twalinayo muzeeyi Sali gye yakolanga mu faamu eyo namanya ate era Semango lyalimu yati basemango gyebazaalwa eyo nabo balinamu bwe babba naye ate nomulaba kuwanda musajja naye yali yamunyagadda Semango bwe bababba n'ayongeza laavu eri Museveni n'agamba kanjagala omubbi osanga abantu batufugidde kyekiri kye yabagambye sokoleke mukutufunigira mu bunaku yabagambye akubyeko akako akututteko ne mukazi wo naye ye yalina obusobozi yakuwa akatimba k'ensiri n'abakuuma nga muli balamu n'agamba bw'obyogera linako ngenda kutereeza kati ne tubeeraawo batwala omukazi batwala ettaka batwala omukazi bamuwa akatimba k'ensiri abeere mulamu abenga omujulizi nga omukazi we bamuzaalamu baye tubasibulidde wano